mu kaweefube w'okulongoosa obuweereza n'enzirukanya y'emirimu mu bitongole bya gavumenti, kaliisoliiso wa gavumenti Aisha Naluzze Batala atalaze disitulikiti ez'enjawulo mu bitundu bya Kigezi. Mu disitulikiti y'e Kabale, Naluzze alambudde ebifo eby'enjawulo omubadde n'eddwaliro ekkulu ery'e Kabale. Abajjanjabi basanze mu ddwaliro lino baliko bye bamunnyonnyodde ku ngeri emirimu gye giddukanyizibwamu. There is no medicine here. All the medicine we have that is working on that patient is from the pharmacy. Actually, I've used like 15. Akolanga akulira abakozi ku ddwaliro lino, Dr. Peter Kangwajje ateereddwa ku nninga ku ebyo ebitagenda bulungi mu ddwaliro lino. To make a promise in front of this camera, okay? Yes, and that from here we are going together in the casualty ward, and whoever is lying on the floor on the cement is going to be given a bed, and whoever has been asked to go and buy gloves and they don't have money, you are going to supply them with the gloves which we have seen in the stores. Wano abasawo balagiddwa okukola ku balwadde mu bwangu ddala ababadde bakonkomalidde ku ddwaliro lino. In the interest of time, those people are in pain. Yes. We don't want to lose these Ugandans. Yes. Can we move together? Yes. You talk to your doctor because you are an executive director. Yes. Yes. We move, you talk to your director, tell them that the supplies are in the store and you're ready to give it to them. Yes. Can we go? Mu kwewozaako ono agamba n'ekitongole ekibawa eddagala kikoze ky'amaanyi okuzingamya enkola y'emirimu. The problem has been irregular supplies by NMS, and also we have had some internal weaknesses which we are going to work on, as have been identified by delay to work on the patients, which we are sad about and which are going to improve. Oluvannyuma lwa kaliisoliiso okwekenneenya ebyo ebitagenda bulungi, alagidde omu ku bannansi akwatibwe olw'okuguza abalwadde eddagala lya gavumenti. He has been taken for questioning, so we are going to follow up closely. Yes. Naluzze ategeezezza nti abadde alina okusitukiramu olw'obuli bw'enguzi obukudde ejjembe mu disitulikiti ez'enjawulo naddala mu kugaba emirimu, nga bangi batuuse n'okucupula empapula zaabwe ez'obuyigirize basobole okufuna emirimu. The most important issue is to do with forgery of academic documents and then payment for jobs. So we've had a discussion with the district leadership. So we intend to work hand in hand. We have agreed as the district, wherever they see the red flags raised, they should come in to see how we can curb the vice.